Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Sebo oyogera ne Mukunja wa BTFM mu Endobeso obadde wangambye kukubireko. Sebo gyewale. Kale sebo. Bambi Bulijjo nkuwulira. Sebo. Nga nange nenoonya akanamba nsaba ku. Ati yita mu bwangu obudde sebo bwatulese dda. Naye ky'oba olina omumanya. Kaakati nsaba kunnyamba. Mukyala wange. Yangambe yagenda mu kyalo. Naye ate nafunyemu okutya n'obweraliikirivu. Ayinza okuba teyagenda mu kyalo, waliwo omusajja bamuyita Kigundu, ayinza okuba ali wa Kigundu. Kigundu ate abeerawa? Teyirize kasanga kyeyo. Omanyi mukyala wange akolera ka mobile money. Naye waliwo omwami awo bamuyita Kigundu balinaaniganye ne bangamba beeyagala. Naye kati ate mu biseera byebyo mukyala wange yangambira nti agenze mu kyalo ate ne Kigundu kyabeerawo waakolera. Nenfunamu okutya nti bandibanga balina Ekigundu beeyagala badde nsaba kunnyamba. Kati kikyoyagala okumanya? Ekisooka njagala kumanya Bakigundu anjegalira omukazi. Ekyokubiri ondobesize ali mu kyalo oba ali wa Kigundu. Kati lwaki tukuba ku ssimu z'abeewaabwe mu kyalo? Essimu ya Muganda we gye nnenganga gye mmanyi. Teriiko ate maama we naye muyaayeyaaya ayinza okunyimba ntya nomukubira nti sigendangayo mu butongole. Maama we muyaayeyaaya? Abeera awayombayomba omusajja yagaana okukuleeta biki. Waliwo abasajja n'abaali batuwa ebintu by'engeri ngi ate kasene tekakyalabika. Kakati ebyo by'oyagala okumanya? Byenjagala okumanya byokka naye naddala mukyala wange aliwa kubanga mukyala abika taliyo. Kale beerako ku ssimu tovaako. Hello? Nze Kigundu. Osese. Oli otya? Bangambe wakomyewo. Mani yakugambye. Waliwo omwana yaŋŋambye. Nze nkyali eno. Ogamba otya? Oba wafumbiro? Ade nfumbiro ate. Nkyali mu liivu. Okyali mu liivu? Kati ki ekitambula? Mpaayo ekitambula eyo, mpaayo kaddiiro. Walifunyeyo kaddiiro? Mpaayo kaddiiro. Waliwo anoonya. Ayina sente. Saagala abasajja nakoowa. Ate kiki? Okunyako bw'oba nga aye ate gw'oyina singa abadde gwe nandikiriza naye engeri gy'oyina eri omuzungu okyali naye. Kati ojjako ddi eno? Kampala ngenda kujjayo ku Mande. Nakulabako. Lwaki nedda? Yakujjayo ku Mande yo.
olya ebintu bw'okyasobola kulya ebintu oli omuzungu yakusiba yakumala mbirya oli ku mulimu mwana gwebale kubeera ngaawo n'ondowoozaako n'onsuulira omwoyo munnange era nsiima era lw'ojjako eno ojja kuwulira wenjagala wonontwala kasi kaafuna matata tekuli Loogi tujja kugenda ku Millennium Chambers nkale ngulinze ku mande kale nkwano nja kunoonyako kale bambi tekuli kattiro bannanga abakazi omusajja akyassa abakazi oba tulina ki nze ngenda kwewasa Mukunja gambe ki nze mwennyini ng'omuntu nze ngenda okuba omwami nze ngenda okuba omukyala neetuulirewo kaakati bw'onooba oyagala okuba ng'ogenda ku petrol station ebyobulimi n'obulunzi awo n'okola otya n'oleetayo ejja epangise kasa n'ebirooto weebiri nja kuloota totuvaamu era fm ekinta Bulijjo muziki Bettina Namukasa agamba nti emikisa gy'abakazi gyo mingi bannange alanze n'okunona tujja genda wano amanyi nawo kakati tugende eno bawe akyassa lufula zonna azimanyi amanyi n'okutali kattiro abakazi nakacwa lufula zonna muzimanyi mbuzizaako Senyimba Minister of Works bamwita Senyimba akola Minister of Works bannanga ayagala BTFM twebuuzaako ne kansala Coste nakawuka ogamba otya ne tabula makanga mujewale Muku Wange mwasize mutane bulungi sebo wasebo nsebo sasize bulungi nze tikyama tovudde zise bukakata kunya naye Muku banandigala abakazi kibaveeko naye ate bweweekubamu mutima ate tutudde kuki ate onookola ki tujja bavaako ku kifuba mwami Mukunja wansebo wasize otya eyo bulungi sebo nsebo ono sensalo emati muganyampisa naye nompiriggwa munnamungo n'amazima aliyo omukazi yamanyi ne kwakuna matata yamanyiwa nkugambye oyo tamuzza tazza Mukunja yesebo mwebale tuweereza dadi kale onabeera bana basinya siziddeyo nekyolusagana kasongola ambasada w'abaluuli naye Mukunja akubuulire butufu abakazi baagala ki naye nze bwe mbanze musajja ewange tekikomawo era tekikomerawo ddala nkugambye Muku wasize otya muwala wange nkutumidde bannange oyo muwuliriza bulungi omusajja afubutula embwa oyo si mukazi wabula yayina Malaaya gy'owulira enkugu mu nnyumba afubutule temuli magezi buli buttiro bwonna amanyi we buli afubutulire ddala agende ono antikale nabweru tumiddeko muwala wange Jovia webale nnyo antikalo ab'ennabweru batulabire ne Jovia mugambe nti naffe tumutumidde nnyo nakacwa Mukunja namoti mwebale kuweereza bannanga abakazi beezi mama naye kati oyo akiguddeko kasita akitegedde oyo amwesonyiwe kuba kirabya nti n'ebintu baabiryawo dda amwesonyiwe nti agambye yakoowa abasajja kati n'oyo omukazi amwesonyiwe oba afuna mulala ne banaye ebikazi byenzi ekyo bakiwe red card kigende ndowooza owulidde tumuwe red card atambulemu Mr. Mukunja yesebo tata nze Katende Haruna yesebo ne banaye abakazi bonna banaye mulabe bye mutukola mu maka Mukunja olabye omukazi amazima gennyini atemesa n'okutemesa amanyi ne hoteri eziri mu Loogi nkugambye nakacwa wagi ne bakazi mwagala bannange bwe twagala tubimanyi nammwe temwagala bulusi temwala temubitegeera mugwira na bugwiranyi
Ndomanyi njaga katonda akola abakazi. Si ffenna. Abatungeko muzibe bye mwewanya abatungeko abatungeko zekatende Haruna. Bannange amauti n'ennakacwa musula mutya ne mukunja. Bannange muli mutya bannange abakazi nga si bangu. Olwayo tewali Loogi. Bannange abakazi nga situli bangu Mukama Katonda. Mweza kati omusajja n'okuzirika azirisa akitegedde. Bannange abaana bange batenseeko Brenda, Vanessa, Jerome, Raymond. Mbagala nnyo muteeseeko bannange mukunja mbeere bulungi mikwano. Kaakati ebirango bye bisigadde okufuluma. Nti ono ye wakuziika ku 8. Simuka buli ku makya n'omukunja nakacwa ne amoto mu balanguzi.